Bobi Wine atuuzizza Delegates Conference ya NUP bukubirire wali ku NUP School of Leadership e Kamwokya wakati mu kulumbibwa amagye ne poliisi nga tugenda mu kalulu ka 2026 balabe kiki ekiddako. Ate Norbert Mao bw'atyo munnange tannassa mukono era ekibiina kino ekya NUP, era ono atutegeeza nti ekibiina kino ekya NUP tekiriwo mu mateeka era kiriwo ku kisa kya General Museveni. Bwe tugenda ku nsonga za COVID-19 muganda wange General Museveni ne Ministry of Health bwe batyo munnange batukakasizza ku kiki ekiddako. Ekirwadde bwe kito munnange namuzisa ekirala ate e Congo kyeriisa nkuli kyakatta abantu abasoba mu 5 era mu Congo bwetyo US etadde Rwanda ku nninga okujja amagye gaayo mu DRC olwo munnange endagaano y'emirembe eryoke erume. Abavuzi b'emmotoka banyiivu nnyo olw'obuuma obwa traffic obusensinga ebizibu ebyenjawulo oba okumenya amateeka ag'enjawulo ku nguudo, era nga bagamba nti buno tebaabuleese kukama bannayuganda wabula baabuleese kubakaza kubabbira ddala nti buno bubbi bwankukunala. Kulamusizzaako gwe benna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese. Waliwo omuntu gwe tunoonya wano bamuyita Deus Akambikira. Kakati munnange Deus Akambikira beera wa kisa oveeyo weeyoleke wano ku Uganda at large. Ennamba zange weeziri awemu esembyayo 1015 ndala esembyayo 73. Kati munnange gwe bw'obanga gwe Deus Akambikira era nga oli inginiya mu masannyalaze nga wakolako mu kampani eya Roko Construction mu myaka egy'omu1980 paka 2001 ng'olina muganda wo bamuyita Baati nga naye yakolako mu Tour and Travel oba akyakola mu Tour and Travel era nga bakuzaala Bunyaruguru. Kale munnange bw'obanga gwe Deus Akambikira ebyo byonna nga bisonga ku ggwe nkubiraako ennamba zange weeziri awo. Aba Maintenance Palace nabo munnange eno kampani erina solar systems ez'omulembe ate nga tebaseerirako ddala. Balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze ate balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubinstallinga beba Maintenance Palace. Kale munnange bwekityo tusimbudde Bobi Wine nga bwe nkutegeezezza nti mu buvumu obungi akedde kutuuza Delegates Conference wali e Kamwokya oluvannyuma lw'amagye poliisi. Anti munnange gwe balaba ba poliisi ne bali babeera b'amagye aba UPDF abawedde emirimu bwe batyo bwe basazeeko ekitebe kya NUP ne bakuba amasasi ne batuuka n'okubeera nga balumya abantu n'okukwata be baakutte ne batwala ne basiba. Kakati munnange Bobi Wine abaddeyo nnyo mu attendance mu high profile meeting nga bakayita olunaku lumu lwokka oluvannyuma lwa General Museveni okusindika abampembe ogenda okubeera nga bakola ekikwekweto ku ofiisi ya NUP wali e Makerere Kavule. Kale munnange era Bobi Wine abaddeyo nnyo ku Delegates Conference y'ekibiina era nga eno badde wali ku School of Leadership e Kampala Kamwokya. Kati okusinziira munnange ku nsonda eziwerako zitukakasizza nti bammemba ba Parliament babaddeyo bangi nnyo babeereddeyo ddala era munnange bwe batyo ne baaniriza omukulembeze President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga munnange Delegates Conference ebadde egendereddwamu kubeera nga ate basala entotto okulaba nga ddala grassroots mobilization egendera ddala mu maaso. Ba mobilizers babaddeyo okwetoloolera eggwanga. Kakati munnange conference eno kugambye nti ereetedde ddala abakungu ababeerako okuva mu regions ez'enjawulo era nga munnange bano babadde basuubirwa era nga bateesezza ku kkubo ekibiina kye kikutte nga tugenda mu kalulu ka 2026 kubanga ebintu si byangu n'akamu. Kale munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka ba Parliament abaweererako ddala n'abalala bonna abakulembeze mu kibiina ne ba grassroots mobilizers bangi bonna babaddeyo
ogambye okuba mu bitundu ebyenjawulo era munnange okukakkana bwe batyo nga bateeseza ku bintu ebiwerako bitugenda okuba nga tubategeeza oba oliawo gye bujjako mu mboozi zaffe eziddako. Kakati munnange ekibiina kino ekya NUP bwe kityo mu buzibu obw'amaanyi bwe kirimu abampembe nga Norbert Mao nga agent owa regime bano tebannassa mbugo muganda wange bw'oyinza okuyita abalogo Norbert Mao omulogo Norbert Mao ono agambye nti NUP mugirabaawo esavayivingira ku kisa kya Museveni bwe Museveni mbu yagisaasira okubaawo okukola emirimu gyayo. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjani Entebbe Road tuuka Ekajjansi Namulanda oba Kitende buuza ejjanyi ku kyaki awo ogenda okusanga ekipande okuli Hillside View Apartments ez'omulembe omuli buli kimu weetaaga bwetaazi kwetikka tulo ebisigadde byonna gyebiri ebisenge bisukka mu kimu ekiyungu eky'omulembe omuli buli kimu ate nga n'eddiiro muganda wange ddungi nnyo omulirwano ku balkoni bw'otuula olaba munnange nga akayulu kakufuuwako compound nene nnyo mulimu n'eddenti osobola n'okubeera nga munnange ate owujjaalirako omwo amasannyalaze tegavaako wifi ya bwereere okukoza ne transport akasooba nga munnange obuukezi omundi gwe gusooka basobola okukulona wonna w'oli kasawaba nga siwala naddala ku airport kubanga eddakiika si nnyingi nnyo okuva ku airport. Hillside View Apartments wali ku Entebbe Road ku Kasozi Jjani wali ku church. Kale munnange bwe tuddayo ku nsonga za Norbert Mao ono nga ye Justice and Constitutional Affairs Minister ono nno munnange bw'atyo ate kakati ayongedde okubeera ng'asasambula ebbwa kubanga ono muganda wange kirabika bamugamba nti gunywere NUP anti omutamiivu kasaba muwayo kasente just asaba kawalagi ka 2 asobola okulangira oyo gwe baagala alangire. Kakati munnange Norbert Mao y'omu ku abo bw'oyinza okugeraageranya ku batamiivu abagonywera NUP. Kakati ono agamba nti ekibiina kino ekya National Unity Platform mbu ki-operatinga illegally kwegamba kikwasaganya emirimu gyakyo obumenyi bw'amateeka tekiriwo mu mateeka era agamba nti nno kino kisavaivingira only at the mercy of the government nti kino kiriwo ku lwakisa kya gavumenti kugamba yekirekawo kirabika mbiza tayawukanako n'abo abagamba nti Museveni ye yaleeta Bobi Wine era be bateeka ssente mu NUP alabika tayawukanako n'abo ndowooza kibagezako kubeera nga batutegeeza nti Museveni era nkubuulire oyo Bobi Wine akolera Museveni bisitooli bifaanaganako bwe bityo. Kakati munnange Norbert Mao bw'atyo nga ali ku mulimu yalipootinze dda ku duty agamba nti NUP terina mpapula oba proper registration documents era agamba nti n'olw'ensonga eyo NUP teriwo mu mateeka oba it is not a legitimate political party under Uganda's legal framework bw'atyo bw'atutegeezezza Norbert Mao. Bw'okusinziira munnange ku by'amateeka wano e Uganda bw'ogoberera amateeka NUP teriwo mu mateeka eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Kati bw'atyo munnange atutegeeza atugamba nti nno NUP agiraba ng'omugenyi mu byobufuzi bya Uganda. Agamba nti NUP is just a guest in Uganda's political space, surviving only because the government has chosen to tolerate it. Nti eno agiraba ng'omugenyi mu byobufuzi bya Uganda era nti eriwo lwakuba gavumenti yasalawo okubeera nga munnange tegiteekako nnyo mulamwa oba kugifaako nnyo. Tetumanyi lwaki kakati bweba gavumenti tegifaako nnyo nti ne bwe eriwo mu bumenyi bw'amateeka ate lwaki babakuba ne batuuka n'okubattamu abantu. Lwaki John Museveni yasalawo naga kansombe abawagizi ba NUP okubamalawo. Lwaki drone zitutta abaana babiri babasse babatadde mu makomera ku nsonga ezitaliimu. Gavumenti lwaki erekawo ekintu eky'obulabe bwe kityo kukwatirako bantu oba okusinziira ku Norbert Mao maybe Norbert Mao alina okubanga munnange atubuulira. Kakati munnange omubaka owa Nakawa West era nga ye leader of opposition Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'awulidde ebigambo bya Norbert Mao n'abisambajja era
ategeeza naga ntayagala nnyo kubeera nga ayengeginga in an exchange with Norbert Mao. Tayagala kubeera nga bannange oba oliawo addaawo okubeera nga awanyisiganya ebigambo ne Norbert Mao, kubanga Norbert Mao alina ebizibu ebimumala. Bano baliwo kukola kifiiriza, ndaba naffe tuli bwe tuti nabo balina okukirozaako, ffe twagonda nabo balina okugonda. Kakati munnange era amutegeezezza n'amugamba nti olina ebizibu bingi nnyo okuva mu kibiina ekya Democratic Party kyebwerimbikamu obwerimbisi. Kakati Joel Ssenyonyi bw'atyo munnange ategeezezza n'agamba nti NUP eriwo mu mateeka era eri registered era ekolera mu mateeka. Era n'ategeeza n'agamba nti Norbert Mao byayogedde muganda wange biriko ebigendererwa ebyobufuzi, eyo NUP yennyini era nga bigendereddwamu kubeera nga ate bijja abantu ku mulamwa, kubanga akimanyi bulungi nnyo nti already opposition eyongedde okubeera nga egejjera ddala, efuuse akayinja mu ngatto wano mu Uganda. Kale munnange gwe ampuliriza tunakkaanya nti ekibiina kino ekya National Unity Platform ne Bobi Wine in particular munnange kyesikwirira empalana nga teva mu gavumenti yokka wabula ne muba opposition bennyini abo abali mu opposition abatayagala kuva mu opposition okuva munnange akalulu ka 2021 era oluvannyuma lw'okufuna ababaka mu parliament abasinga ab'oludda oluvuganya abalala oba ebibiina ebirala munnange yempalana eyasiikuukira ddala, era nga Bobi Wine bangi nnyo bwe batyo n'abo abaali bamusemberedde ku lusegere kyazuulibwa nti bonna baagala kubeera nga ate bamugjawo kubanga bo balowooza nti be balina okubeerawo, be balina okubeera n'ebitiibwa, be baami, be bakola batya. Buganda bwe yawandako eddusu nkugambye, naye muganda wange ensi yo ekimanyi yonna. Era Ssenyonyi nga bakutegeezezza nti ekisooka population ya opposition egenda egejjera ddala, ekyo munnange kireesewo obunkenke bw'amaanyi nnyo. Kakati abantu nga Norbert Mao nga bo already baafuuka dda ba apologists ba regime baliwo kubeera nga munnange bwe batyo bakola nga Anita Amongo bwe yatukakasizza tebapa kugamba nti yimirira ng'oyimirira. Ate Norbert Mao yatukakasaako lumu n'atugamba nti General Museveni mbu baministers babakozesanga wheelbarrow, kyasalawo kyasazeewo era kyakugamba kyokola newankubadde gwe oyinza okuba toyagala kikola naye kyakugamba. Kakati Norbert Mao being nti minister mu gavumenti ya General Museveni kitegeeza nti ebigambo bye byennyini byeyogera nga alabula, era naye muganda wange bimukolerako. Kitegeeza nti pressure ali ku eyo akozesebwanga wheelbarrow. Kyewuunyisa okuba nti nno ate oba oliawo abantu abamu bavumirira ekibiina kya NUP n'obukulembeze ate kaadi bakyajagala. Nalabye wano omukyala Joyce Baagala ku mubaka omukyala owa Mityana Municipal nga agamba ye munnange ezo ŋŋambo bamusiba ku matugambo zikumuliisango nti yeyabulira dde ekibiina kya NUP. Mukyala Mpuuga abadde kyo kati yagamba nti nno bamusiba ku busibi matugambo zikumuliisango era yakyali wa NUP nnyo, era ne gye buvuddeko baali bagamba tabeera ku activities za kibiina, naye ennaku zino abadde agezaako okubeerayo ng'abeerayo ssebo. Kaadi agyetaaga ebyaddala, kaadi agyetaaga. Ennaku zino ali loyo nnyo eri ekibiina n'obukulembeze. Jjukira bano be basaasaanya eŋŋambo nti NUP eringa cult. Bobi Wine olina okuba nga omukkirizaabo byakugamba by'olina okukola, naye jjukira nti enjogera eyo eya Bobi Wine tasuubya yaviira ddala mu ngeri abantu gye baamuleetamu kuba baakitegeera nti kaweefube yenna aliwo kubiiya Bobi Wine kumusiiga tosi, muli wa bisiyaga, oyo mwenyi wanjaga, oyo muki, byonna ebyo. Kale abantu ne basobola bagamba nti ffe oyo omukulembeze gwe tuleese oba mwenyi wanjaga oba wa bisiyaga oba kiki oba muyimbi oba munnakatemba, ffe gwe tuleese yeewaffe. Kakati mannange obunyoomi obwo bugenda kusuula bangi mu flying pan zaabwe zennyini ze beetegekedde, obutego bwabwe bwe beetegekedde bagenda kubugwamu, kubanga jjukira nti amaanyi g'abantu gaba maanyi g'abantu. Kati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo teweerabira,
Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka libatundu oba okugulako ettaka litali kondolito ate nga balina ne construction company bwaguuga era nga bazimbye ebizimbe bingi nnyo wano mu Uganda. Osobola okumunanga okubeera nga obabuuza ku mutimbagano wonna gwe genda otekemu Timo Property Consultants Limited osobola okumanya ebibakwatako. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo mu bulango bw'abakama baffe ba Timo Property Consultants munnange COVID-19 gye buvuddeko nabategeeza nti ekirwadde olule baatukakasizza dda nti ekirwadde kyalumbye dda wano e Uganda kyalumbye dda era munnange okusinziira ku biriwo obunkenke buliwo abantu bagamba nti bano balabika baagala kutuuza mu lockdown TikTok neekwata omuliro ne batandika okubeera nga munnange bateekayo ebifaananyi ebitiisa oba oli awo bye bajje mu COVID oli eyayita. Kakati ministry ey'ebyobulamu wamu ne General Museveni ne bavaayo okubeera nga bakakasa ku nsonga ya COVID-19 ati bagamba sekooka kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka era nga abantu bagamba nti COVID-19 okumulangirira essaawa eno munnange kino kirabika kizze oluvannyuma lw'okubeera nti bano abantu balabika baagala kuteeka ggwanga nti baagala kuliteeka mu lockdown olw'okuba tugenda mu kalulu ka 2026 jjukira nti kabuzaayo just emyezi mitono nnyo. Kale munnange bano nga batukakasa nti newankubadde ti ministry ey'ebyobulamu eri mu kumonitaringa mu surveillance team yaabwe eri mu kumonitaringa eri mu kukola gwakalabalaba ku bantu abasoba 50 bwe basuubira okuba nti nno bayinza okuba nga baali mu contact n'abo abalina ekirwadde naye nti temweraliikirira. Ne General Museveni yagenze ku mukutu gwa X n'agamba temweraliikirira bazzukulu era bano bo bakiteeka ku ba tiktokers mbu be baleese abantu okubeera nga munnange balowooza nti nno embeera yasajjuse dda naye jjukira nti munnange era abantu beebuuza nti lwaki COVID wano lwaki kati ne General Museveni naye yakakasizza n'agamba ate mweraliikirira. Kali munnange naffe tubegesa amaaso tetujja kweraliikirira kuba tetulina kye tweraliikirira naye tukimanyi bulungi nnyo nti akazannyo kajja ate ne mumaliriza nga mugjeeyo okugamba wange musajja naali badde mumukuba maasita oba bbiri naye ayinza okuba agirina ayinza ogginkuba. Kakati munnange waliwo ekirwadde ekirala ekibaluseewo saidi z'ekkongo eyo tusooke tuveemukko katono mu ggwanga ati tukomewo katono nnyo tukomewo kuba kati tugendeko ekkongo olw'ensonga nti waliyo ekirwadde kino naye nga kigambibwa okuba nti abantu 53 bano bo munnange bafu ekkongo mu kyakatta abantu 53 abantu 53 be bafu era nga munnange kino kiri mu North West region eya Democratic Republic of Congo era nga munnange nti abantu bano bafudde era nga ekikwata mu ssaawa 48 zokka osobola okufa. Waliwo n'abaana bekyatta abaana 3 naye nga kigambibwa okuba nti baali akawundu kaali kafudde. Kakati abantu nabo kakati bano mbu baali akawundu akafu era okukakana nga batandise okudduka n'okusesema okuva omusaayi mu nnyindo mu kamwa bwe batyo ne bafa. Kakati munnange bagamba nti kigambibwa okuba nti cases ziri mu 431 ng'oggyeko bali 53 abaakafa nti cases okuva January w'omwaka guno era nti abantu bano nga balwala omusujja ogwo okusesema okuddukana nti n'okubeera nga muscles mbu zibeera zibaluma omutwe nga gubaluma obukoowu fatigue the signs. Kale abantu munnange nekirabika okusinga ku World Health Organization ekirwadde kiri awo Congo bano batugamba COVID so nga ate abasirikale baffe bali eyo ffe tubalabanga abagenzi okusaka ebirwadde tubalabanga abagenzi okusaka ebirwadde kubanga yonaavaawo nga batugamba nti atufe tusomba ebirwadde kumba ate be bagenda eyo Congo okusaka ebirwadde tetumanyi lwaki bo ebirwadde tebibakwata ate nga batugamba nti region eyo waliyo Ebola waliyo biki naye bo tebibakwata oba bibakwata ne bafa ne batatugamba. Kakati munnange era still mu ggwanga lirimu erya Democratic Republic of Congo era ku nsonga za Democratic Republic of Congo nga bwe nkutegeezeza ntitwagala tuveeyo bufi ate tudde wano ku byaffe wano e Uganda. Munnange eggwanga erya USA America lyagala Rwanda eje y'amagye gaalyo mu DRC Congo
olwo endagaano ey'emirembe eryoka eteekebweko emikono. Ensonda bwe zitugamba naye munnange okusinziira ku biriwo Kagame yeegaana naye ng'ate amagye gye gali e Congo. Kinaasoboka oba tekiisoboke? Jjukira nti already bano bakola dda endagaano n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati bwe batebagamba nti Rwanda erina okuba nga ejjayo amagye gaayo mu Eastern Democratic Republic of Congo nga tebannaba kubeera nga bateeka omukono ku ndagaano oba ku agreements. Ensonda bwe zitugamba okusinziira munnange ku nsonda okuva e Kigali nga bano bo batugamba nti ekizibu ekiriwo DRC erutamya abayeekera abo abenyigira mu genocide 1994 kakati bo Rwanda ebalabanga threat abayinza okugireetako obulabe essaawa yonna. Kale munnange Donald Trump administration ye bwetyo yakwasaganya enjogerezeganya okubeera nga bakomekkereza okulwanagana mu kitundu kino eky'ebuvanjuba ekya Democratic Republic of Congo, bwe batyo basobole okuleeta nga baleeta ba biliyoni baleeta kwegamba biliyoni y'aba investors. Owulira kwegamba bagenda kukwata ba investors abali mu buwumbi n'obuwumbi babaleete babayiwe mu buvanjuba obw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo omuli ebyobugagga ebingi ennyo omuli tantalum, gold, cobalt, copper, lithium n'ebirala. Muganda wange bakulaga nga basengejja ebyobugagga e Congo, bakulaga nga bamugozi bati gold n'amayinja ag'omuweru n'ogamba kiki kino. Abasajja balina okubeera nga bafiirayo. Kakati Trump senior advisor we for Africa bw'atyo yatutegeeza n'atugamba mu May Washington yali eyagala peace agreement eteekebweko omukono oba nga ekomekkerezeddwa nga mu myezi 2 bali bagiwadde emyezi 2 era nga kino muganda wange timeline ye yaleetereddwawo okubeera nga badresolvinga conflict eno, naye nga already jjukira nti bino byaviira ddala mu genocide y'e Rwanda emirerembe okukosa n'aba M23 be bagamba nti already baali bagendayo dda bo basangibwayo. Kati bano abaava e Rwanda abahutu be bagamba nti bwe baafubutula okuva e Rwanda be bakyankalanya era nga baagala okudda e Rwanda. Kale kugamba Rwanda yo n'ebeera nga ebiyingiriramu awo, naye Rwanda egambibwa okuba nti ekozeyo omusimbi omuyitirivu era amagye gaayo mayitirivu nnyo agali mu Democratic Republic of Congo. Bagamba nti baliyo mu 712 abajaasi abaliyo. Kakati munnange okusinziira ku Washington mu April, US Secretary of State Marco Rubio yatutegeeza n'atugamba nti already baamaliriza dda okubaga ekiwandiiko era enjuyi zombi zirina okuba nga zitunuulira ensonga y'okuadressinga security concerns mu ngeri munnange ey'okwewa ekitiibwa, okuwaŋŋana ebitiibwa. Nga bwe nkutegeeza nti Rwanda ye erinayo abasirikale bangi nnyo e Congo era nga kwesinzira okubeera nga ewagira abayeekera ba M23 already nti ebibuga bibiri ebinene ennyo Goma nga nayo tebaagitaliza byonna muganda wange baabiwamba dda era bibalimu 5. Kakati munnange ekyo kye tulinze tulabe Rwanda ekkiriza kubanga already America bebe kutudde ddiiru ate nga ya bya bugagga. Rwanda eneeremesa kubanga tulaba nti kumpi eringa egamba nti temujja kusobola ffe ebyobugagga tubijjewa ensi yaffe ebeeremu etya. Kakati munnange bwe tugendako ku mateeka ga traffic abantu bagamba nti buno bubbi obwekukulula emisana ng'ensi yonna eraba kati ba officials abali involved munnange mu setup eno ey'okuleeta obuma bukalimagezi oba bu electronic penalty system EPS penalty scheme. Munnange kino kireeseewo abantu okubeera nga bagamba nti bannange lwaki? Kuba kati jjukira nti essaawa eno
nti bateekawo ebibonerezo ku ssente empitirivu ennyo tugegeza munnange okoleyo akasobyo kamu kokka ng'olina namba plate empya kiba kitegeeza nti bajja kukuba fayini gy'otalabangako nti gwe bubanga oba overspeedinze oba oyise ku bitaala oba ostepinze mu maaso ga layini w'olina okubeera ng'okuma stop line ebintu ebifaanaganako bwe bityo bagenda kuba bakucyaginga ssente nnyingi nnyo naye kino kijja kitya bano bagamba nti waliwo kampani y'Abarussia gye bayita Joint Stock Company Global Security nti eno baakola nayo endagaano era nti mu 2023 nti endagaano eno ya myaka 10 okubeera nga kampani eno ey'Abarussia yalina okubeera nga installinga digital monitoring systems mu mmotoka okwetoola eggwanga lyonna basobole okubeera nga bakola intelligent transport management system eyitibwa ITMS kati diiru eno nti baali bagisituliriza okubeera nti ebeerawo October nga 31 2023 era nga yalina okubeera nga wano batulaga nti baleta number plates empya digital number plates okusobola okubeera nga bakola kye bayita tracking ey'emmotoka okwetoola eggwanga lyonna naye Jimo Muhwezi betwogera kulinnya Jimo Muhwezi muganda wange bagamba nti mumwaki ogwita ku mbubbu nga tegwesokodde naye Jimo Muhwezi bamuteekera ddala awo kusinziira ku history we kakati munnange nti diiru eno bwe batyo bagiteekako omukono era nti nga balina okubeera nga bamonitaringa emmotoka zonna n'ezipikipiki mu Uganda okwetooloola era bwe batyo nga balina okuba nga baleta sisitimu yaabwe eyo naye nti nno kampani eno neeteekamu akasente kangi era nga basuubira okuba nti nno yalina okuba nga erina okuggyayo akasente kaayo mu myaka 10 naye mbu ne bakeerewamu okwo period ezo ya myezi nga 3 nga tebanatandika kakati munnange mbwe ekyo ne kireetera okubeera nti nno essaawa eno babeera balina okuba nga bayongeza ssente mu bakkaanya bongeze ssente eza penalty mbu basobole okubeera nga bakaakinga apu ne time eyo ey'emyaka 10 mbu kubanga batandika leeti kati y'ensonga lwaki munnange babigika abavuzi b'emmotoka ssente mpitirivu naye bo abatunuulizi bagamba nti ebintu bino n'abo bennyini abaaliwo nga babaga enkola eno bagamba nti kibeewuunyisa nnyo okuba nti nno munnange buli kimu tebabibuuza ku bantu oba tebabeebuuzako nga ba experts beeyisanga bwesansi kati abasalawo bali eyo era ne kirabika nti nno walabika waliwo akabondo akafuna ssente butereevu mu EPS system eno kakati munnange nti bagamba nti n'ezo ssente ze boogerako kampani eyo zerina okuba nga oba ze yainvestinga mu kintu kino bo bagamba nti kirabika si ntuufu kubanga teziriiko kwegamba kunoonyereza kuli awo kwa maanyi kubanga bagamba ssente ezo nnyingi nnyo ate nga ebizikwatako tebimanyikiddwa kiri awo tebalabika bano balina engeri gye bakikolamu okusobola okubeera nga munnange ate era nga bulijjo kweri enkola yaabwe nti abali b'akasente bo ne batandika okubeera nga beenyigawo mu ngeri yonna kakati munnange byebyo nti bajja kukana ssente ne bannayuganda batandise dde okubeera nga bayiiya engeri gye biwalamu abalina namba policies empya abamu bateekako ebyennyanja bwe bati nalabye bateekako ebyennyanja enamba ezimu ne bazibikka abamu basiigako ettaka kati waliwo neyategeezeza nti agenda ku developinga system eya Google Map mbu esobola bulungi nnyo okubeera nga eraga wawe wali ebitaala nti omuntu aba avuga nti okusumira ategera wano waliwo katugeze ebitaala kankendeeze kangoberere amateeka aleme kubeera nga amala gavuga naye ate neze kamera weeziri ndowooza nazo zonna agenda kuba azindikeetinga mu sisitimu yeeyo gavumenti bw'eteemukwate bayagambye nti agenda gigabira abantu ku bwereere basobole okubeera nga bawona okubaka n'akasente naye mbu ekireesewo kana akasente kano kubanga Joel Ssenyoge naye yagambye nti mbutuufu bw'otunuulira embeera eriwo si ya bwenkanya nti abantu bangi kati bw'otunulira ku Northern Bypass n'amakubo tegatuukidde n'ebikubo tebiriimu nti sayini ze ziraga nti speed ovuga mmeka teziriiwo
so nga ate yo gavumenti ekwata bukwasi munnange neekana abantu akasente tekirabika waliwo ate munnange abampembe abaaka bano abali mu system abali mu kukama bannayuganda nga bulijjo mujjukira ku nsonga ya city bells ensonga ya element c n'ebirala bingi nnyo bebaze nga baleeta wano naye uganda tiyafuuka kimpe enkinkubiri kale munnange ekyo kiri bwe kityo naye Hassan Kasinje atugambye AI yali former AIGP wano atugambye nti ye n'amala asanga ebitala bya traffic nga tebikola nga aliwo wa traffic ayimiriddewo kati ebyaka green ate yagamba lindako okugenda ajja kuyitawo buyisi n'amala asanga nga byaka red nga ate ajja kuyimirira awo paka mukubanga akimanyi bulungi system yaffe tetuukiridde naye ate twagala okwefuula abakabi ennyo abatraffic bayimirira watali byekubonaga nti awo oyisiriza tolina kuyisizaawo namuga ki ekiraga nti tolina kuyisizaawo bo baakulamingawo kale munnange ebyo byonna ndowooza akasimbi bakanoonya mu bajeti ye Uganda bagenda gisoma bajeti batukakasizza nti yo muganda wange budget 2025-2026 national budget tugirindirira ennaku z'omwezi nga 12 lunaku lugenda kubeera lwakuna era wali ku kisaawe ky'ekkololo Juni nga 12 lunaku lwakuna ku Independence Grounds wetugenda okubeera nga Kasaija bw'atyo atubuulira Finance Minister atubuulira economy engeri gyeri swi Jena Museveni tajja kubaayo naye munnange bagenda kuba buli kimu oba ne speech ye bagenda kuba bagiwa buwi kakati bano batugamba nti omulamwa full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture industrialization expanding and broadening services digital transformation and market access Buganda wange bwe batyo munnange batugamba nti byonna 226 budget 225-226 egenda kufokasinga nnyo kukubeera nga bateeka essira mu economic growth wamu ne job creation katubirinde nga bitunyonyola ndowooza kubanga muganda wange antu awo mwanswinsi we batukola ki we batulekera kakati munnange budget nga bwe kutegeezezza nti ejja kuba budget deliveringa on behalf of General Museveni era munnange nga basinziira mu article y'E155 kawaayiro 1 kawaayiro emu aka constitution ya Uganda era munnange oluvannyuma n'okubeera nti ate Parliament yali approvinga dda era nga bagoberera constitution basemateeka w'eggwanga bwe batyo nga bagenda kuba bagitutuusaako lunaku lwakuna lukusomezi ga 12 wali ekkololo tugirindiridde kakati munnange Anita Among mu kusembayo kuna tukakasizza nga bwagenda okubeera ng'akomawo tugenda ekisanja ky'ekisembayo 226 agenda kujja mbu 231 bw'atyo bw'asuubira okubeera ng'anyuka obwa sipiika olwakwase tayebwa amukwase enkasi naye bw'atyo akalakate endowooza agende paka 240 paka 241 bwensuubira okuba ndowooza 236 241 ndowooza bwe tuba tulonda oba Katonda eyo tayebwa gy'asuubira okukola ki okubeera nga ate ye anyuka obwa sipiika ate oba omulala ani akwate anaba deputy speaker yaani awo munnange tetumanyi okusinziira ku pulaani yaabwe naye nga nsuubira okuba nga 226 protest vote bwetyo egenda kuba emaze okubeera ng'ekyankalanya buli kimu kale munnange abagamba nti kyotanala tokyesonga ettooke bakoze batya baali tutte baali bye naye nga people power ejja kuba emaze okubeera nga engalfinga buli kimu abantu kubanga munnange bakoowu ebyensusso
sigenda kusukkawo wano tusizinkane mu mboozi zaffe eziddako ati tukubuulira ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja akuume.